Nabesirabanga kuba kiri nakyo kibuga kiramba. Zamani tuli Mecca. Wano olabanga Mecca? Nabanga Mecca. Kati bakugambye eno gye tulaga yewa. Ate byasaluja era mudungu. Then another thing I was telling you, why these people are making from 119? Kintu pia chipanise. Baga kutwala mudungu. Tugenda mudungu. Nebiki byolaba bikutiisiza wali. Nabanga Mecca, ndabe emizikiti gizimbye layini. Kutolaba. Talk to them, maybe I'll come and fact. Kutolaba bitu bitategerekeka ng'ebyo ebityo. Kati bano olabanga Mecca. Badde manya basiramu wano bakungaanira. Ne bafuna wuzi. Ne bafuna ki? Edduwa. Nafuna edduwa. No one is allowed to enter. Bambi. President yasula wali. Wali. Amasa kyo wesaluja. Awasula. University one night. That is university. Wamma luno lubiri. Obwedda ndowooza tuli Mecca. President asula wali. Wawali. Kati awo wategeddewo otya? Ntegeddewo nga era bambuuliddewo. Sigwa adamanyi. Wow. Ndowooza mukirabye. University? Tukigambo badde otokomosa kinene bambi. University. Tuze ku university. Yefaanana bw'eti university. Kyetaaga okulambula. Era jakijana nambuza. Ali nga tuvudde mu desert enkya ate ku makya. Tutandike kino kifo bakkirizayo abantu. Ekirungi wampadde shaliya ennungi ennene empanvu. Kijja okugyesala nga tujja wano kubanga kino kirina okuggwa. Era tukyali ku university. University y'abaana ate Uganda. Lafuafu wali obuyumbayumba. American University, Sharjah University. Bo bazimba we bati. Yeyo yaba Islam eri abakatoliki, eno ya America, eno ya Sharjah, eno ya Science, eno University of Police wejo. Abana Ati era ngere mungera bajita Sharjah University. Ate ne kubo libayitamu wakati. Yeah. Tokomose omugambo. Namiiro tukyali ne Recheal Namiiro. Ono bamuyita kulambula super. Ebintu abyetegereza kati yabadde atulambuzako mu lubiri president wasula. Polisi. Abansaza kigamba. Totokomose butokomose. Ndaba walungi wazibu. Tuli eno Sharjah kati. Dubai twavudde Abu Dhabi twavuddeyo. Kati Namiiro ali mu suite ze Sharjah. Ne kyanagwonyirira ssebo. Ate nga sina dot makeup. Oh my goodness. Kyanagwonyirira. Kyanagwonyirira. Ate no leteze. Ate olina height ey'abayimbi abakyala. N'obulungi kwe buli. Ne bode esalawo. N'omwana akuleetera omuyimbi ng'ali awo. Tategeerekeka. Olw'okuba alina akayimba n'abafuukira ekizibu naye kati ono omwana ayimba. Naye omwana ayimba asobera Sharjah eno. Sibeerayo lw'ensonga. Era Uganda yagenda gikwata ng'akalira. Wanyweza nnyo Uganda? Nanyweza nnyo Uganda. Njagala okukamala. Kale mpa emirembe. Naye Sharjah wasinga naye ngeno nja kubanga nkyalayo kubanga kati Jackie jana wa JICC. Kati tugenda kubeera eno bambasada nga ffe tetuva ku nnyonyi. This is Sharjah. Olowooza njagala genda Dubai. Onoonya ku JICC. JICC emirimu gibe nga gitambula bulungi visa. Bakulambuze. Hotel pick up. Simala kubookingira hotel. JICC. Byonna babikwasaganya bulungi nnyo. Tugenda kubanga olaba nibadde nkendeza mu ngendo zange ze Dubai. Nezigenda kuba zeyongeddemu nnyo ate. Kasita JICC yaze ku mmeeza ne tukkaanya. Ffe tulina okutambuza gwe muna Uganda yaga kujja kulambulako yonna
JICC akikwata bulungi nawe yakamala embaga n'okwanjula honeymoon booking ne JICC okufunira ebintu ebirungi tebajja kutataganya tate wano vaawo ate kola no obeera ku muzuuli wene weeyagala noyagala mwana munno ensi n'emere ebijajala Nno JICC yasainize contract ne Don Fauzi tulina bwa apartments obuteetaaga wandiiko bweyagala kutwalako mwana muno simanya ate passport company yegina ate ID yabuze apartments nga bulungi ate kuba enungi Don Fauzi okuliraana wali tulina apartment sawo around Dubai so Ariga amanya Ariga Union oyagala Albaraha Fridge Mula Riga yonna tulinayo mu apartments okitegedde ekintu ekyo bawira Don Fauzi nawe muna Uganda ng'ovudde Uganda noga asasula mu hotel njasule mu kifo nga muli bana Uganda mwingira wetu mfima ne ajja ku connecting ku Don Fauzi JICC omukyalo ono Jackie omuntu yeetaaga ku booking na JICC musomere enamba y'essimu enamba eri plus 971 52 99 203 86 jiwandike yao osobola okugamba nti nze njagala nkolere ku visa yokka ajja bikolerako visa oganja mbukingire hotel kati sawa zino tugenda mu desert safari byonna yakulambuza n'okutambuza mpola activities obamweze muyita tourist attractions zonna tuziina twabaddeko ku mazzi agayimba Burj Khalifa Dubai Mall tulina Dubai Flame Museum of the Future tulina Miracle Gardens nazo tugenda gendayoko tulina Global Village nayo tujja gendayoko tulina desert tugenda kati ate nga ebintu tubikolera bya ddala tulinawo Dubai Flame najogedde nayogeddeko ku Ski Dubai ewali snow okugendako mu snow tulinayo aquarium erimu ebyennyanja buli kyennyanja ekya buli kika oyagala kulaba ku shaku yakula live naye nga ate tesobola kulya byonna tubiina mukwano tukontaktinge JICC kulambuza kutambuza bulwano mu UAE wonna hoteleze nnungi ate nga za layisi hotel by the way hotel nnungi naye nga za layisi ku sente ezijja mu nsawo yogwe agala okujja okulamba va kwine bagamba nti ogendeko Dubai okuwumulamuko bukadde na bukadde wekwate JICC buli kimu kulanga kisoboka mu kasente katono omwana omuwala ali Uganda ng'oli ready okukola mu nyumba z'abaloko ng'oyagala kweyiya otambulire mu bantu abanaakulondoola otambulire ku contract gy'osobola osoma eri mu luzungu otambule ng'omanyi nti nina office eri mu kitundu ate nga ya Munnayuganda ng'eri registered fefeka abakikola wano mu UAE ate kati nze bwe mbazzaako omukono omulala Nene Namiiro sebo bino byotula n'osalasalako bitegeeza ki bannange byotula n'osalasalako mu motoka sebo omuntu yenna bwe lwabeera omulungi teetaaga nnyo okutetenkanya alaga okugulu bannaye kooko kuliso nakyo naye ebyana bino kale nze mbatadde tuli ku shero na toto amafuta ga shero na toto ebyo bamanya nti wonna bagamba agendo tebajja gategeera wano wananywa amata g'engamiya wanena ku mata g'engamiya wananywa